bafaayo ku mulimu ogw'okutaasa ensi eno n'okulaba nti enfuga egoberera amateeka egobererwa. Omubaka Francis Zaake yavunaanibwa omusango ogw'okutoloka mu kaduukulu ka poliisi ke yalimu mu mateeka. Ffe ke twagamba nti takabeerangamu era bw'aba yakalimu yali muwambe ataaliyo mu mateeka wabula mu bumenyi bw'amateeka. Nsanyuse okubategeeza olwaleero nti kkooti ekkiriziganyizza naffe nti munnaffe teyali mu kaduukulu akamanyiddwa amateeka wabula mu kaduukulu k'abanyazi, abawambi era abassi. Eddwaliro lya Arua tekabeerangako kakookerwa ku kkomera lya poliisi kebeera eya Arua oba eya Uganda yonna. Ekyokubiri, era kkooti ekkiriziganyizza naffe ku kino, ne mu bitabo by'abasibe ku police station mu Arua oba abazzi b'emisango munnaffe teyaliimu era taliimu, wabula baamuteeka mu kitabo eky'obusibe eky'abasibe ate nga teyali musibe kuba bajja ne bategeeza teyasibirwako ku Arua poliisi. Abazigu baamuwamba ne bamuleeta ne bamusuula awo, abazira kisa mu poliisi ne bamutwala mu ddwaliro gye baamuleka. Kati bannaffe abakozesebwa aba poliisi ne bagamba nti bagende bamukuume, ne basanga nga ekisa kya Katonda kimwongeddeyo okufuna obujjanjabi obusingako awo. Amazima gali nti nga nebigenda mu maaso yali tabimanyi. Tumaze okubawangula mu rawundi eno era ono nga mumusabira mujjukire abantu abalala bangi ababonaabonera mu makomera ga Uganda nga tebalina musango. Omusajja omukulu nannyini wooteeri mwe bajja abantu bano kubatulugunya ennaku 2 emabega naye yakwatiddwa kubanga poliisi yamusaba nti era ekyo kyekijja okutuyambako okukendeeza ennaku ze mu bukulembeze. Mukama abawo omukisa. Ekyobutatuwa costs kituufu mu misango nga gino kooti tezitera kugaba costs oba kuliyirira bantu, bakuleka n'ogenda wewaaba ne basobola okukuliyirira. Era ekkubo eryo likyali liggule. Munnaffe yatulugunyizibwa, yasibibwa mu bukyamu n'avunaanibwa mu bukyamu awatali musango awatali nsonga, n'avunaanibwa mu ngeri etyobola ssemateeka. Ago gonna amakubo maggule era ge tugendako. Ne bannaffe oba baagala okujulira baddembe okujulira nga kkooti bwe bagambye kubanga obudde babulina ne ssente ez'okuwonoona bazirina, naye ennaku z'omubbi zibaana. Is it possible twogereko ne honorable? Lwaki mwagala okwogeza client wa? Mwagala kunzijjako mulimu? Kagambo kamu. Oh, how he feels, just how he feels. Honorable, congratulations on this case. What do you make of this case, Secretary? First, I want to thank my lawyers, the Honorable Segona and Council Michael, for the job well done. It's been indeed a struggle. It's been kind of torture coming back to Arua each and every month from the time I was arrested and bailed out of Gulu prison. Returning to Arua, as you know, what I suffered and what occurred to me, it has been physical torture to me. But as we always say that we shall overcome, and indeed we've overcome this trial. Actually, it is a persecution, and I thank the magistrate first of all for exhibiting money as Ugandans. We want him to sell his cattle, we want him to sell his property which we know he has stolen from Ugandans to pay the costs we've had here. We've spent a lot. You know, traveling from Kampala to this place, you know how it costs. And the court has always been happening in the morning. You cannot come that very day. You have to come the previous day. So meaning that we've been spending a lot. So they must pay, and still court has pronounced itself that I was tortured. It is now clear, and the magistrate has been clear on that,
I was tortured, so they must pay for the torture they did to me. I thank you. Luganda briefly. Maybe before Luganda, just a quick one. From what you have said, it appears the president is pursuing you in person. Is there any case between you and the president? Probably. Obviously, Mr. President never he never agrees with a person who disagrees with him. So that's the reason as to why Mr. Museveni has a personal grudge on me. That one I'm aware, and he's also actually he proves it to the public, and he has done that. But I want to let him know that I've won him round 1, and I must win him round 2, and we must win him in 2021. People power. Briefly, Luganda. Ensalo y'omulamuzi. Nsaba okusookera ddala okwebaza bannamateeka abayimiriddewo nange mu musango guno era nga bakoze bulungi nnyo. Okusookera ddala neebaza munnamateeka ow'ekitiibwa ennyo Sseggona, ate wamu n'ow'ekitiibwa naye omunnamateeka Michael Ezadri nti bakoze omulimu omulungi ennyo kubanga babaddewo nange ate nga bagamba Zaaki mu mbeera gy'oyisemu tugenda kukuyamba buyambi tulabe nga kino tukola ki tukigusa, and indeed bakikoze ne bakimaliriza. Banaye mbebaza nnyo, mwebale nnyo mwebalire ddala, ate ne nebaza ne bannayuganda okubanga bayimiriddewo naffe, ne nebaza abantu ba Arua okumirirawo nange okubanga bino byonna mbiyitamu kuba tekibadde kyangu. Mumanyi ebyantukako nga ndi mu Arua eno okubanga okuva bwe nava okuva bwe bansiba ne nva mu kkomera ery'eggulu mbadde nzija eno buli mwezi ne ku bintu nayitamu byonna kuno kubadde kuntulugunya kubanga buli mbadde nzija eno nga nzijukira ebadde byantukako ebitabadde byangu ebadde ebibye nnyo badde ntulugunyizibwa naye nga sina kyakola kuba nze nteeka ekitiibwa ekinene nnyo mu kooti kubanga nze nzikiriziganya n'amazima n'obwenkanya ate nzikiriza nnyo mu kintu kye bayita kooti z'amateeka. Era mu mbeera eyo tusanze obuzibu bw'amaanyi nnyo musango guno nti tubadde tusaasaanya nnyo mu kutambula olina kujja ku lunaku lwennyini awo ojjukira olina okufuna ebisulo, entambula, amafuta biki, tulina kubeera wekka. So bitutawanyiza nnyo nze wamu ne bannamateeka nnyo kubajjukira tulina ebyokukola, tulina constituency zaffe ate n'abalala balina emirimu gy'ekukola mingi nnyo. So kuno kubadde kubonyaabonya kwennyini mu mbeera ez'enjawulo, naye nga bw'omanyi nti era mu kubonaabona wabawo obuwanguzi olwali tufunye obuwanguzi wakiri obukola ki obusookerwako, naye nga kyetwagala okubategeeza tikiri kimu kino tugenda kukoma wano, tugenda kulaba nga abantu bano batutulugunyiza bakisasulira okusookera ddala kubanga kooti n'omulamuzi gwe neebaze nnyo nti waakiriye avuddeyo n'abeera ng'ayimirira bulambalamba n'agaana okukozesebwa. Kitegeeza mu Uganda tulinamu nnyo abantu bangi nnyo abalungi nga bali mu courts of law nga basobola okwogera ekituufu. Era mwebaza nnyo era nga kyentegeeza nti tugenda kukoma wano nga munnamateeka wange wagambye Honorable Sseggona, tugenda mu maaso tulabe nga tugezaako okulaba nga naffe tubawawaabira ku misango mingi nnyo gy'abasomedde egy'enjawulo, ng'okusingira ddala mulimu omusango tubonyaabonya mu musango guno ogwokubiri ogusingira ddala obukulu okuntulugunya kubanga omulamuzi avuddeyo bulungi n'akyogera nti natulugunyizibwa. Ekintu ekibadde kituufu kyayogedde, n'omusawo n'akotinga n'omusawo yajja yennyini nga bamuleese nga state yemuleese n'asalawo n'agamba nti ekituufu Zaake twamusinkana muki nga mutulugunyiza. So nkola eyo balina okisasulira. Ebira byonna n'emisango emirala gituliko bannayuganda mubeere n'essuubi nti tegigenda kusitaninga kubanga n'omulamuzi atugambye nti kizibu nnyo okuwaabira omuntu ng'osose mutulugunya, tekisoboka. So njagala okutegeeza President Museveni nti ebintu bye yavaayo n'ayogera nga tutuukisiddwako obulumbaganyi byatutuusaako ng'atuwaayiriza ebintu bye tutaakola, nti essaawa zino yali abadde anjagaliza kkomera kunsiba omwaka gwe yayogera omulamba, naye olwaleero mutegeeza nti no tukuwangudde omulundi ogukola ki ogusooka.
ate tugenda kuwangula n'emisango gye tugenda okuteekako ate nga twagala otusasulire nga tukozesezza ssente za miwamu